amamwa agakugeyedda bwe gali kulaba nga gasaanyiriza bannanga embaga ennyangu n'owettimpa aleeta abaganda bagereesa nti embaga enyuma kiro bw'atagenda kubba aba agenze kulwana bakadde bange embaga zantama nga talina kyakwambala mukkirize nate ngende nga njegayegana ng'omuliwo omukyala ate batteba ekiyamba mu miziino omufundeero nve mu kwogera endibattirire ey'omuyizzi gy'agamba mukyala we nti mala okunaaza omusu ogwo ate nzo gy'onkulubuuta ebigere omukazi n'agamba nti sha tekisoboka gwe baze gwe mba nkulubuuta ate omusu gwe mba nnaaza bannange njerudde empya z'ababaze ezitoosa bakyaze nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka era nsibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumba ali mu ssaza Busiro. Kino kitabo kiyitibwa Ebyama bya Walumbe. Gwe wenna omuwandiisi ng'oyagala okutumbulira ekitabo kyo ng'oyagala ekitabo kyo kiranga mu bantu kyangu onneekwate mu ngeri ya nkolo na kambe. Kati kino ekitabo Ebyama bya Walumbe kyawandiikibwa Dr. Joseph Lubega asinzira mu ggwanga erya Amerika gye yasinzira n'akiwandiika Ebyama bya Walumbe. Jangu ontuukirire weesomere ku kitabo Ebyama bya Walumbe. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel erika salaba 256 751 47 oba oyinza okuyita ku MTN erika salaba 256 788 461 228. Abaganda bagamba nti twakwanwa masogola oba twakwanwa masogola omusogozi akoma ku bidumu. Basabo ne bannyabo ntuuse ate n'entuuma y'erinnya lino. Abantu bangi nnyo bayitibwa erinnya kaddu n'abamu babayita bannakaddu, naye erinnya kaddu lituumwa nnyo mu kika ky'endiga, lituumwa nnyo mu kika ky'ente, lituumwa nnyo ne mu kika ky'emmamba n'ebika ebirala batuuma erinnya kaddu. Naye gwe weebuuze erinnya lino kaddu kiva ku ki Abaganda okulituuma? Naye buli gw'owulira nga yeddira ndiga ng'akugamba yenze kaddu osookanga ne weebuuza nti erinnya eryo likomaawo. Ekyamazima erinnya kaddu libeera lyeyongerayo. Abeddira endiga bano be bakabona ba Kibuuka Omumbaale kati batuuma nnyo erinnya kaddu, era abeddira endiga omwana omulenzi gwe baasookanga okuzaala ng'oyo bamuwaayo okubeera omuddu wa Kibuuka Omumbaale. Kati erinnya lino kaddu libeera teriweddeeyo, liggwayo nti kaddu Kibuuka. Mubeddira endiga kaakati omukyala ayinza okubeera nga oluzaalo yalufuna wa Lubaale Mukasa. Kati olw'okujjukira Lubaale Mukasa yamuwa oluzaalo, bw'azaala omwana omulenzi n'amutuuma kaddu Mukasa. Kaakati ate era ayinza okubeera nga yeekola Lubaale Wannema n'azaala omwana omulenzi olw'ebirungi Wannema byamukoledde n'agamba kaddu Wannema. Kati erinnya kaddu mulekenga kulisalako, naye libeera lyongerezebwako amannya g'Abalubaale: kaddu Mukasa, kaddu Wannema, kaddu Kibuuka, kaddu Wamala. Byonna ebyo by'oyina okumanya. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere mbaweeredde ebigambo omuyizi aliweerera nkoobeera ku muyiggo olwatera agutangira okufuuka ogwa Bikampa-Ddambi oba ogwa Nnamwabukira busa. Nkandudde bazzukulu nkandudde.